abuuza oba abasajja nabo balina chance ekola home care giving. Ebiseera ebisinga mu Africa tulowooza abakazi be bakola gino emirimu gyokka, naye eno mu Europe n'abasajja bagikola. Ate abantu bangi nnyo nga ba clients baabwe basajja bandyagadde abasajja okubakolako, oba abantu nga balina abaana ab'okulabirira abali behindered, those are the disabled, okuba nti bwe baba balenzi nga bandyagadde basajja okuba nga be babakolako. Ate abasajja they are very good at taking care, by the way. So obeera olina chance nene nnyo gw'abadde takimanyi. Kati kwoyo gwe nagamba nti opportunity card bwe banaaba bagisayininze into law ng'olina already degree yo, naali kugambye weeyune home care giving diploma ku Alison. Lwaki nkugamba bwe ntyo? It's because the first 6 months bw'oliba ozze ng'onoonya mulimu bajja kuba bakukkiriza okukola any other job of 20 hours a week. Kati guli ogwakuleeta bw'oba tonnagufuna, bw'oba olina already home care diploma on your CV, kikwanguyira okukola guno omulimu nga bw'onoonya giri. Ate nga gye gisinga okusasula gino ejja home care giving oba ogwa nursing. Kati bw'oba weetaaga link eya home care giving, ogenda bugenzi mu my bio n'okoonamu mu link eriko nekutwala ku my IG oba my Facebook, then nompereza message nonsaba home care Alison link, then n'okoonamu n'otandika okusoma. Gwalowooza nti yabwereere? Yes, yabwereere mu kusoma, naye okusasula osasula certificate ng'omaze. Bw'oba oyagala ne bagikuweereza by DHL oba by email, gwe n'ogiprinting out, kisinziira ku kyoyagala. Basasula batya? It's the same. Era okozesa their bank osasula ku their bank. Bw'oba oyagala ojja ku live stream ne nkuleetera abantu abakikoze already ne baba nga bakunnyonnyola ekyokukola.